Wano mu ssaza Kyaddondo abatuuze b'e Bwayise mu Mbaawo zone baguddemu Entisa olwaleero omu ku bavubuka abadde batikkula emiti ku mmotoka omuti bwe gumugwilidde mu kifuba n'afiirawo. Abeerabiddeko nga n'agaabwe nga bigwawo bagamba nti ensisi bafunyeyo amaanyi nnyo mu kitundu kyabwe. Waliwo abavubuka ababadde basindika emiti gyabwe beweereza emiti aksidenti olabuva mu n'ekifuba gaali wano afiiridde wano ayise mu Mbaawo mu b'Embaawo naye zoni bagiyita babadde beetika emiti ng'omanyi abatikula ku mmotoka emiti kati omu aksidenti nabufunika munne mu kifuba okuyaayaanayayanako. Poliisi etuuse mu kitundu era kitegeese nti omulambo egugjeewo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago. Mu ssaza Gomba wazzeewo ekirwadde ky'ente ekisobedde abalunzi mu byalo by'omu Lukago e Mawuki mu ggombolola y'e Kabulasoke mu disitulikiti y'e Gomba era abaali bawanjagidde abasawo b'ebisolo babayambeko banoonyereze ku kirwadde. Abalunzi b'e Mawuki bategeezezza nti ente ebeera ekwatiddwa ekirwadde ekyo bwe bagisala ekibumba kyayo kiba kyafa nga tosobola kukirya nti era ebibumba ebimu bifuuka bya kyenvu mu langi ate ebirala ne bikyusa langi eya bulijjo neefuuka ya kitakataka atali mukwafu ne byagala okufuuka ebiddugavu ennyo n'ebirala bwe bityo. Ku kyalo Bukinda Mawuki waliwo omulunzi yafiiriddwa ente 6 ezabadde n'ekirwadde ekyo naye nga zo zaasoose kuyongobera ne bazijjanjaba nga teziwona kyokka ate waliwo n'ente endala ezibadde zisalibwa nga kungulu ziraga nti nnamu kyokka bagenda okugibaaga nga munda yonna nfu. Ssentebe w'ekyalo Mawuki West Kabulasoke nga Ekigozi Robert asabye abasawo b'e Gomba ab'ebisolo banoonyereze ku kirwadde ekyo. Ekyamazima tusaba embeera ya gavumenti esobole okutuyamba ku nte zaffe naddala eziriira mu bisenyi ezo zigenda okudda ezimu nga bagenda ozizuula nga zirwadde bagenda ozisala ng'ebibumba ebyo birwadde. Tusaba obuyambi okulanga gavumenti etuyambako ku mbeera y'ekirwadde ekyo tusobole okulunda ente zaffe ezo kuba naffe mu tusuubira okujja ka school fees k'abaana okutulabirira ng'awaka. Ate akulira ebyamawulire mu luko ogwo Asadu Katamba agambye nti ekirwadde ekyo kibatiisizza kubanga bajjanjabye ente naye nga teziwona. Ente za katufaako ente 6 nnamba ez'omukulu lwanga Edward Bukinda. Ente ezo zitandika ne zirwala bagenda ozisala ekibumba kibeera kifu naye tusaba batuyambe ku kizibu ekyo eky'ente. Ente eyo weerwala bagenda okugisala esooka neeyongobera ebeera nga tekyasobola kutambula. Ekibumba ekyo we bakisala kibeera kya yero naye nga tusaba batuyambe ku bulwadde bw'ente eyo. Akulira ebyobujjanjabi bw'ebisolo mu disitulikiti y'e Gomba Dr. Reste Baliyana agambye nti abasawo bagenda kunoonyereza. Bino no bijjira mu kiseera nga n'ekirwadde ky'akalusu kyakamala okuzinda ebyalo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Maddo ne Kyayi mu disitulikiti y'e Gomba ekyawaliriza ab'obuyinza okuteeka kalantini ku malundiro agasangiddwamu obulwadde obwo. Ebbugumu lyeyongedde mu nteekateeka y'enkuuka tobongoota egenda okubeerawo enkya ku Sande nga mu kiseera kino abagenda okutunda ebyamaguzi byabe batandise okuteekateeka bagenda okukolera. Katumba Daniel avunaanyizibwa ku midaala mu nkuuka agambye nti baagala ab'emidaala beeteeketeeke bulungi abantu bagende okuyingira enkya mu lubiri nga bafuna bulungi bye byetaaga okulya. Wenjogerera wano tubatemedde empanyi buli omu alina ennamba kwe yasasulira era buli muntu ali mu nnamba ye. Tubakubirizawo bonna abajja leero babenga batusangawo kutandika n'essaawa 8 kugenda mu maaso. Ebyokwerinda biyitirivu kuba nti birungi nnyo. Abamateeka okumpi mwezi mulamba babadde batuteekateeka. Abamu ku bantu radio Kyabasaba esanze bateekateeka emidaala gyabwe beeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ey'enkuuka tobongoota. Tekizivu po bantu African Travel twebaza CBS olw'okubanga twayingidde mu nkuuka era mwe tuli butereevu babeera nga batuuka nga basanga ekintu ekirungi wano mu nkuuka. Sebuguzi Jafari tuli mu kuteekateeka wano sinziira kyendaba wano leero kigenda kubeera kyanjawulo nga bwe bagambye nti enkuuka tobongoota
era twalise sounding esokavalinga nga tukyali mu Kyaddondo ng'ensi yonna yeteekerateekera okumulako omwaka 2023 ssente wa disitulikiti y'Ewakiso Dr. Matiano Bwanika akunze abantu b'Omutanda naddala mu disitulikiti eyo beeyiwe mu bungi mu nkuka ya Kyabbasatu Bongoota. Munawakiso kimanyi nti essaza oba amasaza agaffe gankize eri Abusiro ne Kyaddondo eri Obwakabaka bwa Buganda n'olwekyo kyetaagisa muntu yenna yenna kuwonjawonja mbakubiriza era mbakowoola tubeere nga basanyufu era abawanguzi buli munnawakiso yenna gy'oli na buli munnayuganda yenna jangu mu nkuuka tufune omukisa ogw'abajjajjaffe labe nga twongera okuyita mu bisoomoozo ebingi ennyo. Bwanika era agambye nti newankubadde omwaka gubaddemu ebisoomooza bingi naddala eri abakulembeze olw'ensonga nti babawa ensimbi ntono okuva mu gavumenti wakati okukola emirimu naye Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu Kamalabyonna bukoze kinene nnyo eri bannawakiso n'okubanyweza mu buweereza bwe balimu nga bakubiriza abantu okwettanira enkola ya bulungi wansi n'enteekateeka endala. Ebisoomoozo byeyongedde taba kituse kufa abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa tulabisizza bubi nnyo nga tulinga abatamanyi kyakukola oluvannyuma lw'okubanga ensimbi zonna ezandadde zikola emirimu tukyazirabako gavumenti eyawakati erabika yo yeemanyi gye ziri n'olwekyo kitwongera okukubiriza buli muntu yenna naddala mwe bannawakiso kwongera okubeera obumu kubanga kyekyoka ekiyinza otutaasa n'okutuukiriza enkola ya Buganda eya bulungi bwansi. Mu nsaza Mawogola mu kiseera kye kimu omwami wa Kabaka owa Mawogola akunze bannamawogola baveeyo mu bungi beeyiwe mu Lubiri e Mmengo olunaku olw'enkya. Jimmy Ssekabito y'abirina. Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda asabye bannamawogola okweyiwa mu Lubiri e Mmengo okubeerawo ng'abajulizi ng'Omuti okugattako okuggalawo omwaka omukadde n'okuggulawo omujja abantu beeyoolere emikisa. Nebaza Allah w'ekitiibwa olw'obulamu obulungi era nkunga bannamawogola bonna awamu n'Obuganda kolo gw'enkuuka efundikira omwaka nkunga bannamawogola bonna okuva ensonda zonna okujja obungi okwetaba mu mukolo guno ogufundikira omwaka mu nkuuka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omukiise w'e Mawogola mu lukiiko e Mmengo ow'ekitiibwa Samuel Wamala okukwatanya saako ne Hajati Fatuma Namugula omwami ow'eggombolola Mutuba Gumu Lugushulu Musawo Hamida Nantume ow'eggombolola Musale Lwebitakuli Wire Kagga Kasujja nabo bakunze bannamawogola okweyiwa mu nkuuka mu Lubiri e Mmengo. Nze Jimmy Ssekabito ku lwa CBS wano e Mawogola. Mu nsaza Buddu ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi beewaanye nti bafukamiza abamenyi b'amateeka mu kiseera kino eky'eggandalo ly'ennaku enkulu bwe batyo ne bategeeza nti abasirikale baabwe bonna ne bambega baakusigalayo mu byalo n'omwaka ogujja bakuuma abantu. Mubaraka Sebufu Junior y'abirina. Okuviira ddala mu mwezi gw'Omwenda okutuuka eyo mu gw'Ekkumi omwaka guno obubbi okuli okusima n'okumenya amayumba okubba emmotoka okubba ebisolo n'emmere mu nnimiro byali bingi e Bukomansimbi eno era abatuuze bangi baasigala mu maziga. Ku nsonga eyo amyuka akulira ebyokwerinda era amyuka omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi Ssaalonkalema Fred Paxi atutegeezezza nti baayongeramu amaanyi mu byokwerinda era ne bayiwa abasajja baabwe mu byalo okulawuna emisana n'ekiro era Desemba ono waatuukidde olwaleero ng'obumenyi bw'amateeka naddala obubbi bwakendeerako nga ku poliisi eyo emisango egiriyo mitonotono gamba nga lwaki wansoozezza gy'emisango abantu gye babadde baloopa. Njala kwebaza n'abakulembeze abalonde omulimu guno tetugutuuseeko nga tetugenderedde wabaddewo okusomesa kungi wabaddewo okukolagana n'abantu kungi bulijjo tubeera n'abamenyi b'amateeka bangi betukwata amayumba g'abantu mangi gaba gamenyeddwa naye ku mulundi guno si bwe kibadde newankubadde era wabaddewo obutonotono ababbi abatonotono. Bw'atyo RDC oyo Kalema Fred Paxi akunze bannabukomansimbi bonna enkya okweyiwa mu Lubiri e Mmengo bayingire enkuuka kuba yo poliisi ekyaliyo mu byalo buli wamu okubakuuma n'okukuuma ebyabwe. Twebaza bannamawulire kubanga mutuyambyeko nnyo okusomesa abantu baffe tusisinkane mu nkuuka nga 31. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Mu nsaza Busiro abataka abakulu b'obusolya
basabye abasawo b'ekinnansi bongere okwenyigira mu kaweefube okulwanyisa abasaanyaawo obutonde bw'ensi naddala abatema ebibira n'ennyanja kugisaanyaawo ate n'okulwanirira ebyobuwangwa n'ennono. Abataka nga bakiikiriddwa Omutaka Nsamba ow'ekika ky'Engabi. Bino nno babyogeredde mu nsisinkano n'abasawo b'ekinnansi ab'ebiti eby'enjawulo ku mukolo ogubadde ku Javine Hotel mu Ndeeba. Tetulina ngeri tujja kudduka nnono yaffe ate ffe tugyononya abajjajjaffe baali bagezi bane mawulire abasajja abo baali bagezi tubasinza mpapula ekirala kye tubasinza kwonoona bye baakola katulwana nangi obutonde obuki naye nga bagamba nga nti olwo oluzzi temusenwa sefiriya eriko nziro ewaffe olwazi tuliyitako omukyala atonye kagere tekwoleza ngoye bagamba olaba ebintu ebyo byonna byonna ebiziyiza obuwangwa ebijja kukola ki ate buli aweddemu ebiziyiza abeera ki era omuntu wano senga gwamu egiza mujja kulaba nga zonna engoye azejjako ensonyi zimukoze eki zimuweddeko. Omwami wa Kabaka owa Gombola y'amyuka wa Kiso mu ssaza Busiro Achilles mu Kibisero Njogi nga y'omu ku baweereddwa ebirabo olw'okulwanirira obuwangwa n'ennono asabye basawo b'ekinnansi bafeeyo ennyo ku butonde kubanga tebasobola kwawukana nabwo. Naye kye ndabye kyemuleseeyo bwe tuba tuli mu buwangwa ennono looza twakigaseeko n'obutonde bw'ensi kubanga obutonde bw'ensi emirimu kino gyemukola bingi byemukola mubitambuliza wamu n'obutonde bw'ensi. Njagala okubakubiriza twettanire nnyo okukuuma obutonde bw'ensi. Nawulidde abamu bategeeza nti enjazi ziggwawo, emiti giggwawo, tujja kwesanga nga n'ennyanja oluusi egenze. Twagala tukwataganire wamu tubeere nga tukulakulanya ensonga y'okukuza n'okukuuma obutonde bw'ensi. Awo nno bino byonna bwe bijja okusobola okuwangaala n'okubeerawo. Ate omumyuka ow'okubiri owa Kaggo Fiona Nakalinda alabudde abaami ba Kabaka ku ttamiro eriyitiridde. Oweekitiibwa Fiona Nakalinda bino abyogedde atuuza omwami wa Kabaka Musaale ow'omuluka gw'ebweyogerere Ndawula Francis ng'emikolo gibadde ku kkanisa ya St. Luke Church of Uganda Kakajjo bweyogerere mu ggombolola ya Ssaabaddukira. N'olwekyo enneeyisa yammwe, ennyambala yammwe, ebikolwa byammwe, ebigambo byammwe birina okuggyayo ekitiibwa kya Buganda, birina okuggyayo ekitiibwa kya Kabaka. Tetuganye tusigala tuli bantu ba bulijjo ng'era tukola ebya bulijjo, naye ekitiibwa kiba kimaze okuweerwa era kikuweereddwa leero. Amaaso gagenda kuba gakutunuulidde. Tuli mu bikujjuko kati ebimalako omwaka naye tetusuubira nti abaami ba Kabaka mwe banaasanga nga mugudde ku kkubo kubanga mumazeeko omwaka. Kaggo era akubiriza abaami ba Kabaka okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abantu be bakulembera n'obutejjaako obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka nga beekwasa obusongasonga. Rashida Nanyonga amyuka mmeya wa Kira munisipaali atendereza enkolagana ennungi wakati w'obukulembeze bwa Kabaka mu ssaza Kyaddondo ne munisipaali y'e Kira. Musaale Ndawula Francis nga yalondeddwa okutwala omuluka gw'ebwegerere asiimye nnyo beene eyamulengera n'eyama okuweereza mu maanyi ge gonna. Ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.